Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Olunaku olwaleero tugenda mu gamu ku mateeka ga tajwidi. Tugenda laba ennyukuta ze bayita huruful qalqala. Zino ze nnyukuta eya daali, baa'u, jim, qaaf, taa'u. Daali, baa'u, jim, qaaf, taa'u. Sikuŋŋaanira mu kigambo kino ekya qutubujade. Qutubujade. Nga bwe tumanyi nti ennyukuta yonna weebeerako sukuuni, ennyukuta eno ogisirikirako. Olaba wano tusoma bath, faz, bas, bos. Naye ate w'ogezaako this idea oba method eno ku nnyukuta zino eno, gamba nga ennyukuta eya daali, jiimu ne baa'u, n'ogamba nti qad, maj, hub. Olaba nga tebivaayo, tosobola kukola nga wali w'okoze bath. Oba tugeze haq, mat, okiraba. Oba tosobola kuvaayo nga w'okoze wali ku bath, has, tam. So Abarabu kye baakola ne basalawo ne bakwata ennyukuta zino eno ne bafuna ennyukuta zino nga wala wenzi groupinze eya daali, baa'u, jiimu, nga bateekako sound oba nga ateekako i, n'ogamba nti qade, qode, qode. Eno maje, maje, baa'u, hube, hube. Nebeera ng'evaayo bulungi n'otasoma qad, hub, qade, maje, hube. Kaakati ate zino ebbiri, qaaf ne taa'u kuba ziri ttaano, zino eno jjukira nnyukuta nzito. Oyagala okuba nga ateekako sound eya i, oba ogenda ziwewula ogambe nti haqe, maate, okiraba kiba tekivaayo bulungi, eba erina osigala nga nzito ne ku sukuuni, n'ogamba nti haqo, oba nga ateekako okukaafu ne taa'u, n'ogamba haqo, maato, kaato, haqo, maato, kaato. Tulabe example eno mu kusoma kuno eno insha Allah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Min sharri ma khalaq. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات